Yes, webale kubanga okyali ku Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo naddala ggwe eyamala okusubscribinga nyongera okwebaza webale kubanga otambula naffe ebbanga lyonna mu mbeera zonna nja kusaba gwe atanaba kubanga osubscribinga ntikkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel yaffe eno kwata ku kade aka notification ogenda kuba tomisinga nsonga yonna. Omusajja amanyiddwa nga Ali Mivule omu ku bannamawulire ababadde baludde mawulire omu ku bannamawulire ab'amaanyi okwetolola eggwanga Uganda ng'akolera oba abadde akolera ku TV emanyiddwa nga NTV era nga Ali Mivule ono wetwogerera amaze okubanga okusinzira ku reports kigambibwa mbu yandibanga amaze okubeera nga yeegatta ku leader of opposition amanyiddwa nga Ssenyonyi. Abamanyi bulungi nnyo Ali Mivule omusajja ono y'omu ku babadde bakwasaganya program emanyiddwa nga ebigambo tebitta era abantu bangi ba interviewinze mu program yeeno emanyiddwa nga ebigambo tebitta naddala abo abava ku ludda olwa National Unity Platform muri Honorable Frank Kabuye omuli Robert Kyagulanyi Ssentamu president yennyini n'omuli abantu ab'enjawulo abanene mu kibiina ekya NUP nga wetwogerera Ali Mivule okusinzira ku reports yandibanga avuddeyo ku mukutu ogwa NTV n'abeera nga yeegatta ku leader of opposition era ngenda kubulira ekifo ki kyamuwadde Ssenyonyi amaze okulikulutinga Ali Mivule ng'amujja ku NTV. Jjukira Ssenyonyi ono omukutu guno kwe yakoleranga era is one of the former news anchors from NTV era nga wetwogerera ye leader of opposition olunaku olwaleero. Njagala okutegeeza nti Ali Mivule naye bw'atyo amaze okubanga amwegattako. Ssenyonyi agambye sisobola kulekayo eyo ng'ate nina wano ekifo. Ssenyonyi wetwogerera ye leader of opposition naye ng'okuva we baamulonda mu mwezi ogwa December paka olunaku olwaleero abadde talondanga bamu ku bantu bagenda kubanga akwasaganya nabo emirimu. Abadde akyatambula n'omusajja eyali omukozi mu mulembe oba mu regime eya Honorable Mathasi Mpuuga Nsamba wetwogerera nga afunye omuntu owuwe kubanga eyali akolera Mathasi Mpuuga amanyiddwa nga Sadab Kitata Kaya yabadde nga munnamawulire oba akwasaganya ensonga z'ebyamawulire mu office ya leader of opposition era Ssenyonyi gwabadde akyatambudde naye akaseera kano naye nga woomanyi abantu abamu mbu abali mu office eyo Mpuuga be yalekamu kirabika omukulu babadde tali kyali waabwe nnyo era nga tali wakukola nabo ebbanga lyonna. Kakati nno Ali Mivule amaze okubanga yeewangulira ekifo ekyo era nga wetwogerera yakwasaganya ensonga z'amawulire mu office of the leader of opposition amanyiddwa nga Honorable Ssenyonyi. Ali Mivule amaze okubanga ava ku NTV. Ali Mivule ono amanyiddwa nnyo bintu bingi nnyo bw'oba osobola okuzzaayo n'ojjukira akalulu ka 2021 Ali Mivule y'omu ku bazze ba facinga brutality aze akubwa emiggo aze afuibwa pepper spray aze afesinga ebintu bingi nnyo nga munnamawulire naddala nga asaka amawulire kubanga abadde atambulira nnyo n'okusinga amawulire ag'ebyobufuzi era y'omu ku bannamawulire nga bwe nkugambye ababadde bafesinze ennyo brutality. Bwe mba mujjukira mu kalulu ka 2021 baamukuba oba kyali kikebe kya tiya gas ku okugulu ne kuba nga yafuna damages. Nyinza okuwayo akatambi kamu wano n'okawuliza then nenzija nemba nga ate nkwongerayo. We were standing right next to our car. We had the body armor as well as the helmet on our heads. And then all of a sudden, a one Eno Kabaine, later I understood that it's the RPC of this region, got out that gun and then shot at me, shouting collateral damage. And you can see here, this is where he shot, and you can see when the sign of the impact. So later on, I was like, what's wrong with this guy? You know, the president all along has been saying police was infiltrated by Mivule's Kawukumi. At least today I've got to understand that the Kawukumi the president has been talking about is the likes of Aine. Because how can you shoot at someone who isn't armed even? You know, you just shoot at someone doing their job. I think that was very, very unprofessional of Aine. Oyo ye Ali Mivule yakubwa essasi ate naye kati ya gas canister ne kamuyisa bubi nnyo ate nga yafuibwa ne pepper spray. Ebyo no byaliwo mu kalulu ka 2021 Robert Kyagulanyi Ssentamu yali agenza okubanga anoonya ate akalulu mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Kati njagala okutegeeza nti Ali Mivule wetwogerera Ssenyonyi yandibanga amaze okubanga amutwala okubeera nga personal assistant of the leader of the opposition in charge of communications and publicity.
agenda kubanga ye munnamawulire we ye mwogezi we Joel Ssenyonyi omusajja yakolerako ku NTV yalonibwa okubeera leader of opposition mu December omwaka oguwedde ngaddirira Honorable Mathias Mpuuga mu bigere era kigambibwa mbu abadde okuva ku olwo akyalira ayinze ku musajja ono ng'era omwogezi wa office eyo amanyiddwa nga Sadabu Kitattakaya era nga ono naye munnamawulire era nga yali yalondebwa Honorable Mathias Mpuuga naye ng'ono agamba nange nina okuleeta abantu abange bennasobola okubanga nkolagana nabo bulungi nnyo bennasobola okubanga tutegeregana bavubuka bannange naddala kubanga oli omusajja akuzeekuzemukko kakati ffe tulina okubaga tukutuusako amawulire gano yonna gye gakusanga okubanga ogoberera ensonga zino kyokola kya mutawaana nnyo ali Mivule ono ajoyininze lisiti y'abannamawulire abamu ku bannamawulire abavudde ku mikutu gye babadde baweerezaamu ne baba nga beeyuna okubeera nga beetaba mu nsonga zino naddala okubeera aboogezi baabo bannabyabufuzi kuliko omusajja yakolanga mu Daily Monitor yakolanga ne ku KFM amanyiddwa nga Chris Obore oyo omusajja gwolaba yali mukozi mu Daily Monitor ate nga akola ne ku KFM Chris Obore era nga wetwogerera ye spokesperson owa parliamentary spokesperson NTV yayina omukazi gwe bayitanga Agnes Nandutu nga kati sawa zino ye cabinet minister Minister of State for Karamoja Affairs. NBS omusajja mumanye yakolanga gwamita Joseph Sabiti nga wetwogerera oyinza okubadde tomanyi kyakola ye personal assistant mu nsonga z'amawulire ewa Anita Amongo mukozi wa Anita Amongo so tukusinza ku mawulire getufuna ali Mivule yandibanga naye yegasse ku bantu abafananako bwe batyo waliwo omusajja amanyiddwa nga Charles Mugerwa ono yakolanga ku CBS era nga naye yamaze okubanga atwalibwa nga communications assistant owa Francis Zaake era nga Zaake ono ye shadow minister ow'ensonga ezabwa president n'ensonga z'ebyokwerinda mu kibiina ekya National Unity Platform so kati omusajja adde akola ku CBS amanyiddwa nga Charles Mugerwa ne Zaake yamututte dda yamugambye vaayo eyo jangu tubeere nga tuzoganya jangu tukole kati no kirowoozebwa oba okusinza ku reports ezivaayo nti wandibanga waliwo abantu abalala bangi abagenda okubanga bava ku NTV eno ne radio stations oba TV stations endala waliwo omusajja amanyiddwa nga Herbert Ziwa mumanyi bulungi nnyo nga ye national ye spokesperson owa National Building Review Board NBRB National Building Review Board Olivia Komugisha nga ye spokesperson wa Reproductive Health Uganda ne Franka Walusimbi abo bonna amanya genjogera nkakasa mugamanyi Franka Walusimbi era kati sawa zinakola nga spokesperson wa UN Refugee Agency oyo Franka Walusimbi yagwa mbintu nafuna omulimu ogwo nga kati eyo gyaweereza njagala okutegeeza nti kati wetwogerera Joel Ssenyonyi naye agambye leka nfuna abantu bemmanyi leka nfuna abantu bennakolako nabo leka nfuna abantu bennekakasa nti bajja kukola ekintu nga bakkiririza mu ekyo kyetuweereza bakkiririza mu Robert Kyagulanyi Ssentamu nga president waabwe ate nga bannamawulire abaludde mu mawulire ali Mivule ono abadde akola nnyo amawulire ga field era abadde reporter agenda mu field n'abanga reportinga aleta ensonga ez'enjawulo n'abanga aziteeka ku mawulire abadde alina ne programu zaatuula mu studio n'abanga aweereza kati wetwogerera takyali ku NTV abadde balina omukwano ye wakati we ne Joel Ssenyonyi era abadde mukwano gwe nnyo ne Joel Ssenyonyi yabeerera ku NTV ali Mivule ono kigambibwa mbu y'omu ku bantu beyasinga okubanga akyatinga nabo ennyo oluvannyuma Robert Kyagulanyi Ssentamu okumutwala n'abanga amuyingiza ensonga ez'ebyobufuzi kati wetwogerera nga naye agambye ali Mivule vaayo jangu muganda nga tubeere nga tukola gigamawulire gembadde njagala okutuusaako bw'obatona bakubanga osubscribe nga kikole obeere nga tomissinga nsonga nga zino ebbanga lyonna nja kusaba osubscribe nga bw'obanga tonna bagenda okwate ne kade aka notification obeere nga tomissinga nsonga yonna tuwuliziganye mu updates eziddako